Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaddu ba Allah balungi, bazana ba Allah balungi, tubalamusizzaako nnyo. Ekyokujjukanya ko ekyolwaliro mwezi guno gwa Ramadani tujja kukijja mu surati Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala watugambye nti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti mulalikiddwako, mulagiddwa, mutumiddwa okusiiba omwezi gwa Ramadani nga bwe kwalalikibwa kwabo ababasookawo. Muddu wa Allah, muzaana wa Allah, tulowooza nti gwasoose okusiiba omwezi gwa Ramadani, wabula abakusookawo baasiiba dda nga tonnabaawo. Lwakuba nti enjawulo, nti yaliwo enjawulo nti bano baasiibanga bwe bati, bano baasiiba bwe bati, bano baasiiba bwe bati, nenga ffenna twasiiba. Mu baasiiba Allah batugamba nti balalikwako abatusookawo. Waliwo abaasiibanga ennaku 36 nenga buli mwezi basiiba ennaku 3 nga buli mwezi asiiba ennaku 3 emyezi 12 z'ennaku 36. Nosinkana waliwo abaasiiba omwezi gwali gumu, naye nga ate enjawulo eyaliwo nti omuntu bwe yayingiranga mu mwezi gwa Ramadani n'asiiba aba takkirizibwa kubeera nga abeera mu mbeera ez'ekifumbo, wabula embeera z'ekifumbo aba alina ozeewala mpaka nga omwezi gwa Ramadani gumaze kuggwako. Ne wabaawo abaasiiba ennaku 3 ez'abalagirwa ez'omwezi gwa Ramadani, bo ne bazikyusa ne baga nti yinga muno ebbanga lye batugambiddemu okusiiba mulimu ebbugumu lingi, bo ne beeyiiza omwezi omulala gwe baalaba nti tigwalimu bbugumu. Kaakati bwe baasiiba bwe baatwalako ekiseera ne bakiraba nti ate bakoze mistake, bavudde ku Katonda kyabalagidde ne bagamba katumwongeremuuko ennaku endala asobole okutusonyiwa. Ne bayongerako ennaku 2 ne baba nga basiiba ennaku 5, 3 ge babalagidde, 2 be bageetumye. Ne wabeerawo abaasiibanga omwezi gwa Ramadani nga balagiddwa okusiiba omwezi gwa Ramadani, naye nga kasita basiibuluka, tugeze nti basiibulukuse ku ssaawa emu ey'akawungeezi, nga akkirizibwa okulya, akkirizibwa okunywa, akkirizibwa okubeera mu mbeera ey'ekifumbo, naye kasita kamutanda ne yeebaka, n'ofuna otulo ne weebaka, n'osumagira ne weebaka, oba tokyaddamu kukkirizibwa kulya oba okunywa oba okubeera mu mbeera ey'ekifumbo mpaka nkya. Ezo zonna zaaliwo embeera ez'enjawulo mu kusiiba kuno Katonda kwatugamba nti kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Omuntu yandibadde yeebuuza lwaki titwabeera ku mbeera emu, bano ne basiiba bwe bati, bano ne basiiba bwe bati, ate ffenna nga tuli mu kisiibo. Allah atutegeeza walikullin, Allah atutegeeza mu Qur'anin, walikullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau shaa Allahu laja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah subhanahu wa ta'ala aganti singa yali akyagadde ffenna twandibadde ku nsiibo emu, ffenna twandibadde ku ibaada ng'eno tefaanana, teyawukana ku ibaada ya nabbi mulala. Naye Katonda aganti nakyagala mbeere nga mbagezesa ku buli muntu yenna okusinziira ku busobozi bwe mba muwadde. N'atugamba nti kati nno muvuganye mu kukola ebirungi, ewange gye mugenda okudda mbeere nga mbawa empeera zammwe okusinziira ku ibaada zammwe ezo zonna ze mwali mukola n'enjawukana. Muddu wa Mungu ali eyampuliriza, Katonda kyategeeza nti ku buli muntu kyeyamuwa nakyo wayagala avuganyize. Twagala tukubemu ekifaananyi, tuli mwezi ogwa Ramadani, naye waliyo omuntu ng'ebyokusiibuluka byo byajjula dda mu firiigi buli kimu ekiri, ne wabaawo omuntu ng'ajja kukinoonya bunoonya. Kati ffenna situenkana, kati ono alina buli kimu nga firiigi enzijuvu avuganye, n'ono anoonya akawogo kanaasiibulukirako nga taakafune naye avuganye. Allah kyatugamba nti fastabiqul khairat, baddu ba Allah tuvuganye, buli muntu okusinza ku busobozi Mungu bwamuwadde, vuganya omwezi gwa Ramadani guno obeere nga okufunamu empeera
ezisingira ddala okubeera nga zijja kuba nnungi ozisange mu maaso ga Mungu nga naawe zikusanyusa. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.